Okulonda okujjuza ekifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Kalangala kwatandise mu Kimpowooze abantu nga bamuswaba ababadde bagenda okulonda omuntu waabwe. Ekimpowooze kino kyegattiddwako Namutikwa w'enkuba akedde okufudemba nga kiteeberezebwa okuba nti yaviiriddeko abalonzi bano okuba abatono ddala. Ku ssaawa 3 ez'okumakya munnakibiina ki NRM Aida Nabayiga akubye akalulu ke ku kibanga Church of Uganda wabula neyennyamira olw'abalonzi abatono ddala nga kino kitadde ku bantu abaasenguka oluvannyuma lw'okugaanibwa okuvuba mukene ku myalo egy'enjawulo. Abamu ne basenguka, abamu ne bagumirayo, so ojja kwesanga abamu bakomyewo okulonda, abamu basigaddeyo. Ye Helen Flavia Nagawa ono nga naye avuganya bwannamunigina olumaze okusuula akalulu ke n'agamba nti mwennyamivu olwabadde bagenda okumuyambako okukuuma akalulu ate okukwatibwa ab'ebyokwerinda. Funye essimu okuva e Senero nga waliwo omu ku ba campaigners bange ye baamukutte dda kati embeera bw'etyo weeri. Wadde bano babadde beemulugunya ye Sharifa Babire Kaala ategeezezza nga bw'alina obwesige mu kakiiko k'ebyokulonda nti era byonna bye kanaalangirira ajja kukkiriziganya nabyo. Tukkiriza nti kali fair ate era nga ebigenda ovaamu bigenda kuba bya bwenkanya. Ngenda kulwana entalo ez'ennyanja nga nkola n'ekitongole kye bayita Uganda Parliamentary Forum for Fisheries okulaba nti abavubi mbaagaza envuba ennungi. Tukitegeddeko nti ne ba agenti ba Nampala Irene lwe bakoleddwako effujjo eritagambika ekitaataganyizza okulonda kwabwe okutambula obulungi. Ba agenti baffe batandise okukwatibwa kansala Frank Sekabunga. Oyo no yabadde agenti waffe ng'atambuza amabaluwa g'aba agenti ne bamukwata mu mbeera etabadde nnuŋŋamu, tewabadde ensonga. Kwekanja nti n'abantu banene abalondesa babataddeko amaanyi mangi okusobozesa bano ba agenti baffe obutalengera na bigenda mu maaso ku mmeeza esooka, abamu tebawulira nakuuma bakagamba success kubanga buli gwe tuba tugamba nga gamba presiding officer akoze eki agaanye. Ateekerateekera ekibiina ki NUP David Lewis Rubongoya ategeezezza ng'okulonda kuno bwe kweyolesemu emivuyo egitagambika kyabadde tasuubira. Ekazi malanga abasirikale baze ne batikinga obululu bonna ne baddukawo ne bagenda ne bagoba ne polling agents baffe ne bagobawo abantu bonna. Tubadde tuva buswa kati ku ssaawa zino era nawo abasirikale baze abaana baffe ba agents ababadde awo ne babajjako ebitabo byonna bye babadde balina ne batikinga obululu bonna ne babusuula mu boxi era ne bagenda. Era batutegeezeza nti kye bali mugenda nga bakola buli wamu wonna. Wabula poliisi ebyeffujjo ebyegaanye. Bo beenoonyeza byabwe nakutusibako matugambuzi. Ekituufu bakimanyi nti ffe omulimu ogwaffe gwa kukuuma mirembe nakulaba ng'okulonda kutambula bulungi. Okulonda nga kugenda mu maaso yakulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joel Ssennyonyi abadde akyakonkomalidde mu mazzi wakati oluvannyuma lw'ebiragiro okuyita addizibweyo Masaka gy'avudde ono ng'okulinnya ekidyeri yasoose kumala essaawa ezawerera eddala 2 ebukakkata nga tannaba kutandika lugendo luno. Baatugambye nti bafunye instructions tebagenda kusimbula bwe mba ndi ku kidyeri ekyo. Eventually twakivuddeko ne tugenda ku kidyeri ekirala ne kisimbula. Kituuse wakati mu nnyanja ne tulaba nga bariversinga. Tubabuuziza ate obuzibu kiki? Ne batugamba nti bafunye order okuriversinga. Tubabuuza nga banyonyola ki nti tewali kunyonyola babawadde bwi order. Ssennyonyi avumiridde ebigenda mu maaso eno eby'abantu abatambulira mu mmotoka ezitalina number plate. Emmotoka ezitalina namba zibadde zirawuna polling stations ez'enjawulo teeko obululu mu ballot boxes n'ebirala kavuyo kangi awo wetutuuse. Okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda abantu 45246 be babadde basuubira okwetaba mu kulonda kuno mu bifo 1015 okwetoolola disitulikiti yonna Kalangala. We tukoledde eggulire lino ng'okubala ebivudde mu kulonda kukyagenda mu maaso.